Amawulire gatandise okusaasaanira ku mikutu gy'amawulire ag'enjawulo nga gasookedde kufulumira ku gwa Nile Post nga galaga nga bwe waliwo enteeseganya wakati wa pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi ne gavumenti okukakkanya embeera adde okwabo bwe yeetaaye. Amawulire gano ffenna twagawulidde era gatambudde nnyo. Era gano amawulire bannayuganda abasinga obungi mwagawulidde. Kati buli munnayuganda wuliriza kyeyalinga njagala mubeere attentive kweno video. Sijiddamu njikola omulundi ogwo kati gisheyalinge buli munnayuganda agifune. Ekisookera ddala NBS mumpulirize bulungi bannayuganda, NBS ye TV eyeewaayo okukolagana ne ba oppressors abanyigiriza bannayuganda. Yeyeewaayo okukolagana ne gavumenti eyagwa, yeyeewaayo n'okukolagana ne gavumenti entemu, yeyeewaayo okukolagana ne gavumenti endyake, yeyeewaayo okukolagana ne gavumenti eri corrupt. NBS era NBS teweereza bannayuganda, NBS eweereza Museveni n'abalya mu ngalo ze. NBS ye TV yokka ejja nezannyira mu kusalawo kw'abannayuganda buli kaseera buli lunaku, eyiiyo okulaba nakyemalira abafuttu baddeko atya. Ekyo ki TV kye bayita ki NBS. Njagala ove kweno video ng'okitegedde nti NBS tekikuwanga amawulire gonna, eyo TV tekuwanga amawulire gonna n'ogatwala nti matuufu. Eyo TV ya bulimba, amawulire gayo ga bulimba. Era olwaleero lwe njagala mutegeere nti NBS yeekobaana n'abanyigiriza bannayuganda, yeekobaana n'ababbi, yeekobaana n'abatemu. Kati wuuliriza ono ayogera. Munnayuganda ono ayogera bamuyita Bishop aba muntu w'amaanyi mu ddiini. Yayogera bino ebigambo ng'ayongereza ku NBS bye yabadde etuwa. Kakati noono Bishop munaddiini. Bano be bannaddiini be tulina mu Uganda abayimirira ku magulu gaabwe abiri ne batandika okulimba eggwanga n'okubuzaabuza ensi. Munnaddiini yenna ali ku ddaala lya Bishop nga taswala kulimba, nga taswala kujja kulimba baana bato, taswala kujja kulimba abakkiriza, nga taswala mu maaso ga Katonda, nga taswala n'asalawo okuweereza sitaani. Ono bamuyita Bishop. Wuliriza ebigambo bye. Mu maaso n'emabega eri emyaka gyonna fenga abannaddiini omulimu gwaffe kulaba ng'abeerawo emirembe mu ggwanga. So bwe kyesobola okulaba ng'emirembe egyo gibeerawo tukikola. Kuba kwogerezeganya tukukola. Bwe tuba tuna kwogera na gavumenti twogera nayo, tuba kwogera n'abopozisioni twogera nabo. Era mwatulaba ebiseera ebyokulonda nga tukunabaawo mu biseera byennyini kusinga egenda maaso naawo nga kuwedde. Kati so tukyagenda maaso ne gundi n'omulimu ogwo. ebisiga Muwulidde omulimba oyo Museveni yali ateesezzaako ddi. Omusajja ono agambye mbu bazze emabega yonna nga bateesa ku ddembe. Uganda yali ebaddeko n'emirembe, yali ebaddeko n'eddembe. Bannayuganda tuddemu mazima. Muzze mulwanagana ne gavumenti emyaka 30 agasembyeyo nga mwagala gavumenti ekyuke. Bannayuganda kuteesa kyo kwali kubaddewo bano bannaddiini kwe baali bateesezza okuggyako okugabana. Museveni okuteesa kweko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe yagaana. Bano bannaddiini kwe bayita okuteesa kugenda kugabana, bagende bagambe aba opposition batuule ku bantu, bazibire abantu emimwa, bagaana abantu okutegeera ekituufu, bazibe amatu g'abantu, bazibe amaaso n'okumanya. Bano bannaddiini okuteesa kwe bayita okuteesa kwe kugenda bakwate baasa. Muŋŋambire Bishop Lwere bw'aba ayagala kuteesa mirembe, ng'era bateesi bambi bateesa nnyo, bateesa bagende bateese ne Museveni ate abasibe, bateese ne Museveni aleete Kibalama, bateese ne Museveni aleete baani abattira abantu wamuwanga Kivumbi, bateese ne Museveni ku bantu Muhoozi be yateeka ku mutimbagano gwe 22 aleete amannya gaabwe tubategeere be yatta be baani era baavaawo.
agenda ateese ne Museveni ku kuyimbula bateese bayimbule abasibe bonna ab'ebyobufuzi ne Dr. Kizza Besigye nga gw'omutadde bamachete babate bonna bafulume ebweru kuba tebalina musango. Abo abateesa obulungi abamanyi okuteesa tebalina kuteesa na mulwanizi wadde balina kuteesa n'amenya amateeka. Museveni amenya amateeka ne mutabani we gwe baba bagenda bateese naye aleete mu ggwanga emirembe ng'ate abantu beetaaye. Museveni talina lwe yali ateesezzaako. Museveni tateesa. Museveni bw'ogendayo okuteesa akubuuza muwendo gw'ogula akugule. Bw'amala okukugula bw'okkiriza okukugula ajja kukugula, bw'ogaana ajja kutta. Kwe kuteesa kwa Museveni. Ono omunaddiini akugamba mbu bazze nga bateesa emirembe. Ani ayinza okuweera obujulizi munaddiini ono Lwere Bishop nti mu Uganda mulimu emirembe? Kakati ekyo nga nkivuddeko. Museveni bwe yajja mu buyinza mwe bannansi njagala mukimanye nti yajja amaliridde. Bwe yali yakakwata obuyinza yagambirawo nti ebyobufuzi abiggadde mu Uganda tebikyalimu. Yatandikirawo okulikulutinga buli muntu muli kategori. Mu myaka 40 abadde successful nga buli ttabi lyonna mu Uganda lirimu omukozi we. Buli ddiini erimu abakozi be. Buli kitongole for 40 years asobodde okubeera successful okuteeka buli wamu. Tewakyali munaddiini mu Uganda. Eyo Interreligious Council gye mulaba egenda n'egamba Babi Kyagulanyi First Lady ng'emanyi bulungi yawangudde akalulu. Interreligious Council ekkuŋŋaanyizo oba entabiro y'abannaddiini ba Uganda mu buli ddiini ne batuuka ne bagamba omuntu eyalidde akalulu nti tatabangula emirembe. Bano abantu bawamba ensi yaffe nti n'okuvaayo okwesimbawo mu kalulu ke baateekawo akali mu mateeka bakiyita nti bw'ovaayo ne weesimbawo oba ojjagala kutabangula mirembe kubanga eggwanga lyaffe baaliwamba. Bano be mulaba be muyita bannaddiini bonna ne Museveni baali kimu. Bonna be muyita abakulembeze ba Uganda mu myaka 4 bonna Museveni be yateekawo beebeeko baana bali ekkeeki y'eggwanga nga abannansi muli bakozi baabwe muli baddu. Tewali munaddiini mu Uganda, tewaliwo kalicho leader, tewaliwo muntu yenna alumirirwa munnansi. Bonna bajja lumu nga bamaze okulwanyisa gavumenti ezaaliwo ne bawamba ensi yaffe bali mu kugabana bugabanyi. Munnansi olina kubonaabona mpaka ng'okolera mbuzi zino. Oyinza olowooza okugamba nti NBS ne Bishop Lwere balimba mpaayiriza. Gwe bagamba ateesa bino byayogera. Gwe bagamba mbu bali mu kuteesa naye President Robert Kyagulanyi Ssentamu uno uliriza. Gwe bagamba nti bateesa naye uno uliriza munnansi. Oyawule ani mulimba ani ayogera amazima. Kubanga bagamba bali gwe bateesa naye. Gwe bateesa naye bino byayogera mu biwuliriza. First and foremost, we don't need any negotiation for our political party to be recognized. The law is not to be negotiated. The law is the law, and according to the law in Uganda and internationally, we are a legitimate political party. We have never been disagreeable to dialogue. We are for dialogue, but we don't believe in transactional dialogue. We believe in constructive and principled dialogue. First and foremost, I am not going to negotiate my freedom. My freedom must be guaranteed. Katika na magezi njaga nga mumaze okuwulira ebya President Kyagulanyi Ssentamu gana magezi njagala nga bannaddiini mu abateeseza emirembe. Omuntu amaze ku Uganda emirembe ye Museveni. Mugende mwogere ne Museveni mugamba aweeye entebe eri President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwe basajjamu abannaddiini omuntu alwanirira eddembe lya Uganda, omulwanirizi w'eddembe akyasinze mu Afrika ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era ye mulwanirizi w'eddembe ali mu Afrika ye Commonwealth. Ateetaaga kuteesa na muntu yenna amazeewo emirembe mu Afrika ye Museveni. Mugende muteese ne Museveni ave mu buyinza akwase omulwanirizi w'eddembe ayagala Uganda ebukale n'emirembe. Kyagulanyi Ssentamu atuule mu ntebe ye. Mu kuteesa eby'emirembe temwetaaga Kyagulanyi Ssentamu ate omulwanirizi w'emirembe. Mwetaaga Museveni ne byabakama abatabangudde emirembe. Byabakama okulangira Rizawutwenfu ne Museveni okulemera mu buyinza. Muwulidde basajjamu aba Interreligious nawe Bishop Lwere. Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency tayagala kuteesa ng'alina omuwendo gwe mumuteekako, ayagala buyinza. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayagala buyinza. Mu buyinza temubwagala, mwagala kolagana na Museveni nakulya keki y'abannansi. Kufuula bannansi baddu mwe mwegaggawaze mugejje embuto nga tuli mu nsi efaanana ng'entaana efaanana